Kyaddaaki tukwebaza okubanga wekumidde ku Prejan Media TV. Engoye ez'ebbeeyi Kenzo ze yagulira Rema kyaddaaki omukyalo ono azijjeyo n'azambala. Ffenna tumanyi Rema Namakula yagamba Eddie Kenzo nti azudde omuntu we era omwami we omupya mu conversation emu eyayita ku WhatsApp nga boogerezeganya. Yali ku WhatsApp nga boogerezeganya. Omukulu Eddie Kenzo teyali mubi, kye yakola yamuyozaayoza olw'okufuna omwami we omupya ffenna gwe tumanyi nga Dr. Sebunya. Eddie Kenzo ffenna tukimanyi nti yali yadduka mu maka ge okumala emyaka 2, amaka ge ag'esseguku nga talinnyayo. Era yakozesa omukisa guno okugamba Rema nti alina ebintu bye yali amuleetedde okuva e Dubai. Ng'ebintu ebimu ku bintu bino mwalimu perfumes nga mulimu n'engoye, mwalimu engoye. Naye Rema era yamugamba nti era oluvannyuma nnyo lw'obbireeta Rema yamukakasanga waataliiwo ewaka era n'amugamba nti afune olunaku olulala azireete. Era omukulu Edirisa Musuuza oba muyite Eddie Kenzo engoye zino yazisigaza, naye amawulire agabadde gakatuukako galaga nti omukulu Edirisa Musuuza kye yakola yaziwa asikari engeri gye balina enkolagana. Rema alina enkolagana y'amaanyi n'asikari waabwe oyo, ne Eddie Kenzo yali amwagala nnyo asikari waabwe ow'esseguku. Era yamukwasa engoye ezo n'azitwalira mwana muwala Rema Namakula. Naye engeri gye kiri nti omukyalo ono abadde yayingira obufumbo obulala, kyamubeerera kizibu okubanga asobola okuvaayo n'ayambala engoye zino. Yakinamu obuzibu ng'ayinza olowooza kiyinza okutaataaganya amaka ge amapya ne Dr. Sebunya. Naye gye buvuddeko wabaddewo show. Rema yabadde ku show emu wano yabadde ne show awo ku Governor era yabadde afeaturinga Afrigo Band. Naye ebimu ku bizuuse ku show eyo nti alina engoye ze yayambadde, engoye zabadde za zaabu nga zirabika bulungi zitemagana, nga wonalaba engoye ezimu ku Kenzo zatera okwambala nga engoye zifaananira ddala eze Eddie Kenzo. Ekyaraizinze endowooza y'abantu era n'abantu abamuli ku lusegere okutegeera nti kirabika mwana mulenzi yali aleese costume ematchinga. Waliwo ezo matching costumes couple ze batera okwambala. Ndowooza olugoye olulaba nti lwabadde lufaanaganira ddala n'ezimu ku ngoye eza mwana mulenzi Eddie Kenzo. Naye ng'ate ffenna tukimanyi nti ssaawa zino omukyalo ono mufumbo eri Dr. Hamza Sebunya. Mwebalire ddala, mwebale kubanga muteekumidde ku Prejan Media TV.